Toli mwavu mugabo tikidde ne funa sente okulakulanya business yo ne loan ya Pride Business Loan okuva mu Pride Microfinance Limited. Nkwebaza mukwano okubeera ku Bukedde TV nze Innocent Gusulwa. Webale emirimu gy'okoze olwaleero. Sifaayo mu kikyokkirizaamu nti okkiririza mu mukisa oba chance oba ekintu kyonna. Oba okkiririza mu kisolaani oba omukisa sifuddeeyo. Niye ekintu kimu kye njagala ofeeyo. Bw'oba okkiririza mukisa ng'okkiririza mukisa nange ng'okkirizaamu ndi musajja mu Katoliki. Sibuka mu Eklezia Katolika. Nzikiririza mu mukisa. Naye ekyenjawulo kiri nti omukisa bagukuteerewa. Omukisa gulinga nnimiro. Nti oteekwa okubeera n'ennimiro ensigo ziyoke zikuyambe. Omukisa bagukuteerewa. Oteekwa okubaako n'ekintu ky'okola. Olyoka ofune omukisa. Siganyi nti ne bw'oggalawo guyingira gwa bukunkumuuka gwe guyingira. Ne bw'oba ofulumya enjuuyo emikisa gy'osobola okusankana ku kkubo okwo mingi nnyo okusinga yeesibiddeyo mu nju. Amazima gali nti situkiramu. Amazima gali nti saba nnyo. Amazima gali nti gezaako. Agamakubo gonna galeeta emikisa genjogeddeko. Bonna oba tobikoze n'omukisa gwo gujja kuba gwa lusulujju nnyo era togenda gufuna. Sifaayo oba ogukkiririzaamu ne bagukuteerewa noonya bagukuteera ng'oli bwe nagamba nti njagala kuwa omuzigo oba njagala kuwa omubisi gw'enjuki oba njagala kuwa ku matooke nkuteerewa oteekwa okubeera ne waanaakuteera olyoka obitwale. Toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu.